bulungi yekumidde ku good talent kyokola kyekisingira ddala okubeera ekyakkabi era tusiima nnyo byonna byojjanga okukola okuli okulaba video of course n'okubeera ng'otwekuumiddeko and of course nawe atuguddeko olunaku olwaleero nja kubeera nga nkusaba obeere nga yes osubscribinga tubeere nga tukwongera amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda. Yes, olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 and of course abayimbi ab'enjawulo okuli baganda ba AK47 okuli radio okuli Wizo okuli Chameleon Palaso wamu n'abayimbi abalala bavudde ne babeera nga nte beegattiramu basobole okubeera nga celebratinga olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeera nti omuyimbi ayitibwa AK47 oba amannya ag'obuzaale Emmanuel Mayanja olunaku lwe yava mu bulamu bw'ensi eno nga kijjukirwa bulungi nti ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2015 mwana mulenzi ono yatuva ku maaso n'asobola okubeera nga nte agenda etagenda badda era nga olunaku lwe yafa wabula nga olunaku lwe yafa tebali amanyi ani yamutta oba ki ekyaviirako okufa kwe kubanga omulambo gwe gwasangibwa mu kinaabiro nga Bambi amaze okubeera nga asobola okuva mu bulamu bw'ensi eno era kyatwala ebbanga lingi nnyo paka n'olunaku olwaleero nga abantu bakyamujjukira. Nkugambye omuyimbi ono AK47 yafa nga alina emyaka 25 era nga yaleka abalongo abasobola okubeera nga nte essaawa zino nabo kati basajja abakulu bakuze era nga wetwogerera olunaku olwaleero emikolo giri mu kugenda mu maaso okubeera nga nte bajjukira obulamu bw'omwana mulenzi ono. Baganda be bavudde ne babeera nga bateekayo obubaka obw'enjawulo buli omu nga alaga memories ze yamulekera era nga okusinziira ku buli omu kyagamba Palaso yagamba kimu nti Bambi tebasobola kubeera nga beerabira obulamu bwa mwana mulenzi ono okusinziira ku biki byonna ebizze bibeera mu bulamu bwe era nga okuli Palaso yagamba kyalina okukola nti kusaba nasabye abantu babeere nga basabira muganda we oba basabira AK47 wamu n'abantu abo bonna abazze bava ku maaso ne bagenda etagenda badde ate nga baalina omugaso n'abeera nga agamba nti ffenna abantu twetaaga omuntu oyo agenda okubeera nga atusabira ku lunaku lumu era nga lunaku olwo si lwe lulala lunaku olw'enkya tomanyi ddi lw'ogenda kubeera ng'ofa y'ensonga lwaki akozesezza olunaku olw'enkya. Of course ye Palaso Wizo n'avaayo n'abeera nga agamba nti kagawandagaza the true dancehall king kitibwa kino radio ye yakimuwa era nga bamucelebratinga olunaku olwaleero n'avaayo n'abeera nga omukulu naye Chameleon bw'ati asobodde okubeera nga agattako obubaka bwe okuli nti ye memories nyingi zamujjukirirako nnyo era nti agenda okubeera nga asabira omwoyo gusobole okubeera nga nte gweyongera okubeera nga guwummula mirembe ne Katonda okubeera nga nte ateeka ekisa ku linnya lino erya Emmanuel Mayanja asobole okubeera nga nte awummula mirembe nga ye kagawandagaza. So geego amawulire agaliwo naffe tugenda okubeera nga tutwala okucelebratingira wano we tusinzidde okubeera nga nte omwana mulenzi oyo omwoyo guwummula mirembe era Mukama Katonda asobole okubeera nga amusonyiwa byonna ebyasoba wamu n'okubeera nga amusasula ebirungi mu ebyo ebirungi bye yakola. Fonna osigenda kubeera nga nsukawo nja kubeera nga nsaba Mukama Katonda asigale nga konkomira gwe mukwano gwange naye nga teweerabira okubeera nga osubscribinga okulikinga akavidiyo kawe share ate buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulungi. Fonna osigenda kuba nga nsukawo